Amiina. Mukama yeebazibwe. Omaze ogiraba ennyumba eyo eri etya? Ennyumba yo biki by'otereseemu? Biki ebiri mu nnyumba? Byandibanga bisasiro, nnyumba ggwe nga tekyalimu kaabuntu, abeerangamu ebya zaabu eby'omuwendo nga kati erina kasasiro, abeerangamu eby'ekitiibwa nga kati ejjuddemu kasasiro. Ennyumba ejjuddemu ki? Ennyumba gwe omutima gwo ogujjuzzaamu ki? Omutima gutuddemu ki? Kyokka ate balaba kungulu, akebera omutima ali omu agulaba. Nagamba mu nnyumba mutuddemu ki? Ekyo kyayagala ofulumye. Ng'onookifulumya beera n'amaanyi, yimirira, weerangirireko okudda obujja, weerangirireko ekisa, beera n'amaanyi. Akugamba beera n'amaanyi. Kati nno olwo we tutuukira ku lunyiriri olwokuna lutugamba nti era naye kaakano beera n'amaanyi. Ayi ggwe akebedde ennyumba yo, bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi. Ayi ggwe kabona wa Katonda aweereza Mukama, Mukama yeebazibwe, era beera naki? N'amaanyi. Ayi Yosua mutabani wa Zadokiya, kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi, bw'ayogera Mukama, mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Mukama yeebazibwe. Naye nga tonnakola mulimu, tonnabatandika kukola mulimu, kebera ennyumba yo, ogiraba nga bw'etaliimu kaabuntu. Bw'omala ogikebera, jangu eri Mukama, beera n'amaanyi odde eri Katonda. Obeera n'amaanyi ogenda okaabirire Mukama, kubanga ye waali tagenda kuleka. Kandi tatuleka olw'ebyo bye tukola, wabula atubuulira okuleka ebyo bye tukola tudde gy'ali. Katonda takulese olw'ekyo ky'okola. Katonda akubuulira muweereza gwe, weekebere, weekubemu ttooki odde gy'ali. Mukama buli lwajja gye ndi aba tazze kunsalira musango, aba azze kumbuulira neekebere nkomewo gy'ali. Era atugamba mukomeewo, abeera atuyita. We weekebera, jangu beera n'amaanyi okomewo eri Mukama. Agambye kaakati beera naki? Era naye kaakano beera n'amaanyi. Ayi Zerubbaberi, bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi. Ayi Yosuwa mutabani wa Yekozadeki, kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mwenna. Bwe tuba tunaalaba ekitiibwa ky'ennyumba eky'oluvannyuma nga kikomawo, tubeere n'amaanyi. Beera n'amaanyi, ddamu amaanyi. Ebyo by'okoze bireme kusalira musango. Kituufu olubuto olugyemu, wayendera na mu kkanisa ku katuuti n'olufuna, kati osala amagezi okuluggyamu, era waluggyamu. Katonda azze kukomyawo mu kisa kiri. We wawuliriranga ng'ekyo ky'okoze tosobola kikola, naye nga kati wakikola, ennyumba tekyalimu kaabuntu, kaagenda kaggwamu. Kati komawo, kubanga kye kigambo kya Katonda eri omuweereza owaleero. Kye kigambo kya Katonda eri omuweereza mu nnyumba olunaku olwaleero. Kye kigambo. Simanyi nti nsobola okusukka wano nga mmaze okuwulira kino ekinkomyawo. Beera n'amaanyi okomewo, kubanga Mukama ali naawe. Beera n'amaanyi oddeyo wali mu kifo kiri waakwagala. Beera n'amaanyi gwegaganule ogambe kati kano kaseera kakudda eri Katonda wange. Mukama yeebazibwe. Kano kaseera kakuddayo wali mu kifo kiri weyandabiranga. Kano kaseera kakuzza bujja ndagaano yange ne Katonda ng'omuweereza. Bangi tubeerawo nga tuweereza, bangi babeerayo nga baweereza, naye ng'aweereza ekisa kya Katonda kimuli wala. Abamu nga lw'otandise okuweereza bw'oti lw'owulira ekisanga kisse, naye ng'obulamu bw'omanyi gye buli, nga n'ekyabaawo okufuuka bw'otyo okimanyi. Kati kaseera kakudda gy'ali, okebera ennyumba yo n'okimanya ti kino kye kinjawudde n'okwagala kwa Katonda. Azze ayogera naawe ng'alina by'ayagala osuule obireke, naye nga wabiremerako, waguguba, obigugubidde, nga bye byaleeta obukalu mu ndaayo. Olina by'obadde otambuliramu, olina emikwano gy'obadde osharinga nagyo, munyumya ebintu ebitagasa. Ogenda ku YouTube n'obikkula ebitagasa, olabira ddala bikumazeewo. Nga Mukama azze ayogera naawe nti tokola kintu ekyo, naye nga obujeemu kati olwo nga bukwawudde ne Katonda, ennyumba tekyalimu kaabuntu. Kati Katonda tayagala ozikirire, aba atwagala buli kadde.
aba atwagala tuzze obujja endagaano zaffe naye kyava agamba nti kati komawo tulabe ku kitiibwa ky'ennyumba eky'oluvannyuma nga kisinga ekyasooka. Buli lw'okomawo akuddiza ekisa n'omuweereza. Buli lw'odda gy'ali agamba bw'olikomawo ndikuzza. Muweereza bw'oyawula ebw'omuwendo omungi n'obijja mu bitagasa akufuula ng'akamwa ke. Kankomekereze n'olunyiriri luli olwo lwennyini olwo oluli mu kitabo kya Yeremiya 15:19. Kankomekereze n'olwo olunyiriri lwennyini. Bw'olikomawo nange ndikuzza. Olyoke oyimirire mu maaso gange. Bw'olyawula eby'omuwendo ng'obijja mu bitagasa. Kale 15:19 Yeremiya agamba nti Mukama kyeyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagassa olwo ate olibanga akamwa ke era bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu ebyo ebitagassa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali, toddangayo kukola ebyo bye bakola ate bo abaakusendasenda obbikola. Kati ggwe bajja kudda buzi gy'oli, ggwe omuweereza wa Mukama, ggwe akomyawo ekitiibwa ky'ennyumba eky'oluvannyuma. Mukama yeebazibwe. Ggwe ali mu kukomyawo ekitiibwa ky'ennyumba eky'oluvannyuma. Leka badde gy'oli nga ggwe tokyalimba. Abalimba be bakomawo gy'oli gwayogera amazima. Abenzi be bakyuka okunoonya obutuukirivu gwe nga tokyaddayo kukola bye bakola. Nga ggwe oyawula eby'omuwendo ng'obijja mu bitagassa. Bwekityo nno Katonda kyatugamba okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluuya. Ng'omuweereza oteekwa okkebera ennyumba bw'eri. Oteekwa okwekebera eri etya. Bwe kiba kikwetaagisa kwawula bya muwendo ye ate Mukama agenda okuleeta ekigambo aba amanyi. Era waliwo gwakireetedde. Era waliwo ensonga lwaki kize mbaweereza. Mukama atuwa ekisa tusobole okukitegeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kankusabe tugende mu kusaba, tugende maaso ga Mukama mu linnya lya Yesu okwowola ekisa kya Katonda. Ettabaaza ebadde yazikira gamba Mukama nkolereze ettabaaza nate nyamba munnange. Olw'okuba tuli mu nsi eno, Bayibuli egamba mu nsi enkalu omutali mazzi. Ensi eno eyinza okukuleetera okulakaasira n'okola by'otandikoze. Kati weetaaga ekisa buli kaseera ng'omuweereza. Weetaaga okkaabirira Mukama akuwa amaanyi. Waliwo lw'otuuka ng'okuba ku kisenge, waliwo lw'otuuka ng'owambiddwa, waliwo lw'otuuka ng'olinga ali mu njegere, nga weetaagayo ekigambo ekiva eri Mukama kikugolokose nate. Waliwo w'otuuka ng'osigazza linnya bunnya naye nga munda owulira waliwo ekyakuggyibwako. Waliwo w'otuuka ng'osaba naye ng'owulira nedda, nga weetaagayo ekigambo ekiva eri Katonda kikugolokose. Njagala kwebaza Mukama olw'ekigambo olunaku olwaleero. Katonda kyatuwadde mbaweereza okubanga tulina okubanga kitugolokosa nataata okuzzibwamu obujja, okuzza obujja endagaano zaffe ne Katonda, okuzza obujja endagaano ne Mukama. Mukama yeebazibwe. Okuzza obujja endagaano n'Omwoyo Omutukuvu. Yali yakuleka obadde owulira ali wala. Ennyumba ogiraba terinako abuntu. Luli walinanga entiisa ogenda okukola ekintu entiisa ya Mukama ng'eri naawe kati yaggwaawo. Luli watyanga okugeya kati ogeya. Luli olina bye watyanga okukola nga kati tokyalina ntiisa ekulemesa bikola. Ke kaseera tukaabirire Mukama nga tuddayo eri Katonda waffe kubanga bwe tulidda